Alright, nga Uganda nga government y'eggwanga ya Uganda egenda maaso n'okuteekawo heavy protection okuuma sovereignty bill eno eyayisiddwa mu parliament olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka 2026. Kigambibwa nti nno nga tennaleetebwa parliament yagenze maaso n'okuba ng'eteekawo speculations eri bannayuganda nga beewuunya biiru eno n'engeri gy'egenda okuba ng'eyisibwamu n'okukwatibwamu. Jjukira nti nno yaleetebwa ku mmeeza mu parliament ne minisita wa internal affairs, minister for internal affairs General David Muhoozi. Era biiru yaleetebwa ku mmeeza eya speaker Anita Amongo mu parliament okusobola okulaba ng'agiyisaako olweyo ng'agiwewula. Naye bino by'osaanidde okuba ng'omanya. Era gwe munnayuganda yonna gy'oli weekaabireko. Kubeere ng'oli mu Uganda, toli mu Uganda, oli wabweru wa Uganda, weekaabireko. Kubanga eno biiru empya gye baagala oyisa tegenda kuleka ebintu kye kimu ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Biiru eno wandibadde otandika okuba nga weekaabirako. Naye by'osaanidde okumanya nti biiru eno ojjukira ku ssaga ebaddewo ekyankwanze. Ababaka ba parliament ebaakowoolwa ab'ekibiina kya National Resistance Movement ekya NRM. Era we baavuddeyo okimanyi nti nno mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa yabateereddewo buli omu obukadde 10,000. Golowooza zaaki? Yasoose bayita mu nsonga ndala. Ensonga eyekweseemu ensonga ennene ey'amaanyi gye bataasobola kwanja kati tugirabawo kati. Biiru eyo yaleetebwa ku mmeeza nga bakimanyi bulungi oba baagala oba tebaagala balina ogiyisa nga baagala eyisibwe. Ngenda kuwa ensonga lwaki biiru eyo baali baagala eyisibwe. Baali baagala ekumwemu omuliro. Era kyawaliriza mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa okuwa ababaka obukadde 10,000 buli omu. Newankubadde babaka bagamba nti zino ssente baazibawadde bakubako nfuufu mbu okusinziira nti nno okuwangula obwa MP oba mu kalulu akawedde aka 2026 kwali kuyita mu ttanuulu. Mbu kwali kuyita mu ttanuulu. Era y'ensonga lwaki babawadde obukadde buno 10,000 beekubeko enfuufu nga babakulisa okuyita mu kalulu ka 2026. Kaakati ekirala ky'olina otutegeera ku biiru eno, ababaka ba parliament bagyekanze bwekanzi. Eno biiru kugambye ekisingo gyewuunyaako. Ababaka bagamba bo tebaalabako gundi foomu eno ku ssimu zaabwe. Era yabadde katemba bwerere mu parliament. Newankubadde ababaka beemulugunyizza etteeka ki eriyisibwa nga terinayita mu babaka ba parliament. Kino tekyayimiriza Speaker Anita Amongo kugenda maaso na kuyisa biiru eno. Era ababaka bagenda maaso bo bagamba bakowodde ggwe omuntu ali eyo ogende maaso n'okupressurizinga gw'oyitanga omubakawo mu parliament gwalonda okukiikirira mubateekeko akazito ku biiru eno. Kubanga ebigendererwa bya biiru eno bitugenda kuba mbibannyonnyola awo wammanga. Ebigendererwa bya biiru eno tebiwoomya nnakabululu. Era tosaanidde na kusanyuka kuyisibwa eno biiru kubanga eyisibwa. Kubanga n'ababaka ba parliament bennyini abagiyisa abaliyisa ligenda tuuka ekiseera libayooleremu mbutamanya. Ogwo omululu ogw'okulya obusente obutaliimu ne baziika eggwanga lyabwe mu ngeri ey'ekyonoonero. Njagala osooka otunuulira obubaka buno ki ekyabadde mu parliament n'oluvannyuma tweyongereyo nkunnyonnyola akawonvu n'akagga ki ekyaleeseddwa biiru eno, biki ebigirimu, mulamwa ki, batagetinze ki. Byonna byonna munnayuganda ogenda laba ng'oyisa akatambala mu maaso nga byonna byonna bikwasa ennaku. Bya nnaku eri eggwanga lyaffe okubanga ligenda maaso n'okuyisa bannansi bwebati. N'ensonga ey'okwekuumira mu buyinza yesinze nnyo okubanga ezaala kalumanywera. Sooka weetegereze ekyabadde mu parliament n'oluvannyuma n'akwongerayo. Gavumenti eyanjulidde parliament ebbago erigenda okunywezawo obwetengereze bw'eggwanga le National Sovereignty Bill nga lino ligendereddwamu okutangira bagwira kwenyigira mu nsonga za ggwanga. Kyokka lino ababaka naddala abavuganya gavumenti baliwakanyirizaawo
nga bagamba nti ligendereddwamu kunafuya bavuganya gavumenti kuno na kumalako bannabyabufuzi ddembe lya kwogera na bannaabwe mu mawanga amalala ku nsonga z'ebyobufuzi. Mu kaseera kano lisindikiddwa mu kakiiko ka Parliament akakola ku nsonga z'omunda mu ggwanga litandike okukubaganyizibwako ebirowoozo. Mu lutuula lwa Parliament olwaleero ebbanga likyayogeza bannayuganda n'ebitongole biwera obwama omuli n'ebibiina by'obufuzi. The Protection Sovereignty Bill lisomeddwa omulundi ogusoose mu Parliament era nga lyanjuddwa minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi. Honourable Speaker and honourable members, I beg to move that the bill entitled the Protection of Sovereignty Bill 2026 be read for the first time. Kyokka ng'enkola ya Parliament ng'ebbago lyonna terinaba kusomebwa okusooka litekebwa mu masa g'ababaka kiyite Pigeon Hall n'ebirikwatako ne ku mulundi guno si bwe kibadde ekitabudde ababaka. Of this nature ought to be taken like a normal bill. We must receive copies because of the implications that this bill has on Uganda. I cross-checked with my Pigeon Hall. It is not there. When I went to the office of the clerk, I was told the bills are there, but we are still making consultations. Speaker Parliament bano tabaganyiza kugenda wala era n'abalagira bakebera amasimu gaabwe kyokka n'ageyonga ebbago teririiko n'ekino tekikugidde Speaker kuwakyanya bbago lino kwanjibwa eri Parliament era n'aliweereza mu kakiiko k'ensonga z'omunda mu ggwanga n'ebyokwerinda lyongere okukubaganyizibwako ebirowoozo. One of the rules of procedure, the bill stands referred to the Sectoral Committee of Defence and Internal Affairs and Legal and Parliamentary Affairs. The Committee of Internal Affairs will take a lead. Internal Affairs. The Committee of Internal Affairs will take a lead. Ababaka bagamba nti ebbago lino lirimu kwagama abaga amabi agatalina kuweebwa mwaganya kuyite era basabye bannansi buli omu okuteeka omubaka amukiikirira ku nninga alirwanyise. Etteeka ligenda kaluubiriza omuntu wa bulijjo doola yaffe efuuke nga yagulira ku black market nga bwe kitaba Ethiopia n'ensi endala. Ababaka bagamba newankubadde abalireeta balinga balina abantu be bagenderera naye balyekamanye kuba ekiri atabaala nabo kijja kubatwaliramu. Naddala nga tutuuka eri abantu bawe ensonga zaffe kati baafuna ekizibu tiwajjawo amakubo amalala ge tusobola okuyitamu okutuusa ensonga zaffe nga social media n'amalala era nago ogenda kulaba nga balwana okulaba nga bagazibikira ng'era bwe bazze bakola. Abali mu Parliament naye abali ebweru wa Parliament n'ebweru w'eggwanga biru eno yeetaaga kukwata n'obwegendereza tuleme kulabika nti no tulina ekigendererwa ekyenjawulo. Wabula ababaka bagamba nti bagenda kutuula butuuzi era bawera tebagenda kulirindira mu kakiiko Speaker gy'alisindise baliwakanyizeeyo. Anga nze kyenjagala Kyesaagala weerabire nti ebbago lino lyaleetebwa okufunza ab'opposition bonna n'abo bagenda mu maaso n'okuwakanya gavumenti. Kakati lwaki bakola bukubirire ebbiiru eno ebeere ng'eyisibwa? Nakugamba eggwanga Uganda lyandibanga gugolowooza alifuga mulala nnyo kwoyo agenda mu maaso n'okulifuga. Yandibanga alifuga mulala nnyo, kino osaanidde okimanye. Lwaki nkugambawo nti mu kaseera kano Uganda yayagala dde okuyisa ebintu eby'ekyonoonero ng'eyagala okufunza bannansi baayo ne birema. Kati efunye opportunity olw'okugezesa ng'eraba nti nno bwe babanga bannayuganda tebasobodde kubanga bajja mu protestive vote mu kaseera kano nga tubakoze ebibi ebisingayo otubali tubalowooza nti nno banyiivu banyiize balina kye bayinza okukolawo tubattidde abantu balemeddwa kitegeeza tebalina kye basobola kukolawo tebasobola kwerwanako. N'olw'ensonga eyo katuyise buli kimu kye twagala tusobole okwekuumira mu buyinza okwenywereza mu buyinza. Nga bagenda mu maaso n'okuyisa ebbago lino balitaddewo okweprotekitinga ebikolwa byabwe bye bagenda mu maaso n'okukola n'ebyo basuubira okukola mu maaso. Era woolabira bbiiru eno ng'emaze okuba ng'eyisibwa gwe munnayuganda weekaabireko olw'ensonga nti nno lino etteeka eppya lino ebbago eppya ery'okuba lye bayise ebbago
erirungamya ku Uganda okwetongola. Uganda mbu egenda kubanga yeetongodde jo bantu tebadde independent. Mbu okwetongola bye tugenda okubanga tubannyonnyola mu maaso awo ngenda kubanga mbibaleetera egenda kwetongola etya kubanga olwedde tukimanyi nti badde yeetongodde. Kakati bali mu nteekateeka eyisa emize emibi ez'okutuntuza bannayuganda. Bino bye bagenda mu maaso n'okudistroyinga properties z'abannayuganda, okubasengula mu makubo obagoba mu butale kikyali kituuza. Bakimanyi bulungi nnyo bye bateekateeka bakola bigenda banyiiza ku sseerisembayo. Kati bwe binaabanyiiza ku sseerisembayo ate nga bateekeddwa bikola kubanga y'engeri yokka ey'obbafunzaamu oba ey'okwefuga Obuganda naddala wano mu Central Buganda ye tageti yaabwe weeri. Wakati mukola ebikolwa ebyo ebikolobero bakirabye nga tebasobola kugenda nabyo mu maaso nga tebalina protection. Kati baba bayisa lino ebbago libateekeko protection bagende mu maaso n'okubafunza babakola ebibi ebisembayo. Oveeyo oyogere bagamba omusango gukwata etteeka likwata. Lino etteeka balireese kweprotectinga na kuprotectinga abo abayinza okurayizinga eddoboozi lyabwe okusobola okukoma ku bikolwa byabwe oba okukyusa eggwanga okugenda mu maaso. Oli ku Yugi Update TV mukwano gwange osinza obanga otuwuliriza gwagala otweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja ensonga kansubye nti muziwulira bulungi nnyo muzootabuliro. Emberenge wetyo weegaze gwoba obadde okyaliisa bijanjaalo mpiso embeera omuganda wagambira nti nne namusa etuuse ku nnyoge. Lwaki? Lino etteeka ligenda kusilentinga buli omu, buli opposition, buli kiisa badde n'omumwa. Bagenda na kuleeta etteeka gye bujjako kyemmanyi banaatera balumba ku social media. Social media platform zino zigenda tandika okugwerwa okubanga amaloboozi gammwe era tegagenda mu maaso na kuyisibwako. Munnayuganda saawa zino nga tokyalina muntu akkunga, wali olina omukisa ogukyusa eggwanga gwakulema. Kati tosuubirayo mukisa mulala ng'ofundiziddwa mu kaseera nga kano. Kuba kaakati omulabewo azuuse nga ggwe mulabe w'obulamu bwo, gwe mulabe w'eggwanga lyo ggwe kennyini nnyini. Kyokka ate ggwe alina okwerwanako ggwe, tiri agenda avaayo akulwanirire. Ebbago lino lyaleetebwa okusobola okufunza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okufunza ebibiina byonna byonna ebigenda mu maaso n'okubeera nga birwanyisa obutali bumativu mu gavumenti n'enkola zaayo, n'okulwanyisa ebitongole byonna ebirwanira eddembe ly'obuntu, saako n'abo abali ku ludda oluvuganya, saako n'abo kwegamba ebibiina bino ebivuganya gavumenti obutaddamu funa buyambi kuva mu mawanga ag'ebunaayira. Ebiri mu tteeka lino bikaabya amaziga nga bwe nkugambye nti nsonga yakweprotectinga, era y'ensonga lwaki olaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni agitaddemu omusimbi muyitirivu nnyo ng'akozesa ssente z'omubi bw'omusolo. Bino bye babagamba yagenze n'atunda ente ze mbu asobole okuba ng'akulisa ababaka abakubako enfuufu olw'okuyita mu ttanuulu y'akalulu ka 2026 obyo yakwewussa na kuziba bannayuganda katambaala mu maaso. Etteeka lirimu obuwaayiro obugamba nti oyo kiisi anaasangibwanga ng'agenda mu maaso n'okuwakanya biiru eziba ziyisiddwa eri gavumenti, obanga oyo yenna anaasangibwa ng'akunga abantu okwekalakaasa ku mabaga agaba gayisiddwa gavumenti ng'abantu bagenda mu maaso n'okuwakanya obutali bwenkanya mu ggwanga, wakukwatibwa, wakusibibwa ssekinnoomu, wakusibibwa emyaka 20 oba seekyo asasule endasi ya kawumbi kamu. Bye banaabeera nga bali kampani bakusasula obuwumbi 4 bye bimu ku biri mu bbago lino. Kakati ebirala ebiri mu bbago lino byobadde tomanyiko gwe mukwano gwange nga tunnasanyuka nnyo nti Uganda yeetongodde nga ebagamba. Oyo yenna anaasangibwanga ng'awagibwa omuntu yenna ow'ebweru foreigner oba amawanga gonna ag'ebweru ng'agezaako omufandinga omuprotectinga oba omuwa support okwekalakaasa naye kaakumujjuutuka
wakusibibwa emyaka 2. Ebiri mu biro badde omanyi nti bito. Teri companies zikkirizibwa kufuna foreign funding era wonookwatibwako oli wakajjuutuka. Ebitongole ebisinga katugambe ekibiina kya National Unity Platform ne kifuna funding okuva ebweru, nago guba musango. Kati zezo zezimu ku bill ezigenda zezimu ku nteekateeka za gavumenti zeyagala okugenda mu maaso n'okuspreadinga impunity eri abantu, okubasayira entinga, ogenda mu maaso n'okubanyigira mu kimugunyu nga bagamba mbu bo beetongola. Kitegeeza ki? Etteeka liba protecting eri amawanga ag'ebweru obutanyega ku nsonga zino. Mu nsonga yonna egenda mu maaso ng'ekolebwa ku munnayuganda balina sirika bagenda kuba nga babanyiganga biyenje nga teri ayogera, teri abataasa. Okitegedde ekintu ekyo? Nga balinga abalunda ebiyenje byabwe. Tugenga wono olundo enkokozo. Wali olabyeko obukoko nga buli mu butimba nga babutunda. Ajja yenna ajja agula gy'osongako gye bajjayo nga banyiga bajjako omutwe. Kati Uganda nayo weetyo weeri. Bannansi mugenda fuuka ng'enkoko mu butimba mu nsi yammwe. Nga buli gwe basongako gwe banyiga. Gwanaavayo ku raisinga eddoboozi lyo gwe banyiga. Anti amateeka gagenda mu maaso gonna ge batondawo kati balookinga for protection. Balaba tebakyalina kwe beekwata. Beekwata ku bisubi nayo binaatera okukutuka. Kati bagezaako okuteekawo enkomerakomera endala awo. Jjukira regime yakamalako emyaka 4. Kugambye regime yakamalako emyaka 4 bukyanga egenda kyanga erya bukulembeze kuva mu 86. Kati okuva mu 86 bano baali tebasuubira nti no walijjawo opposition egenda bateeka ku bunkenke n'obbasa ku nninga. Kyokka Mukama n'agenda atukuba omuggo be twanditutte ng'abakulembeze ab'empagi abasobola okulwanirira eggwanga Uganda bonna balitunze butunzi kutandikira ddala ku ba speakers be tubadde tujja nabo. Kakati tekyawukanye nnyo ne bano be tulaba ba ministers, ba cabinet ministers abalondebwa nabo bennyini ensonga zino bazitunulidde baziraba. Bamanyi n'engeri gye ziyinza okukosaamu eggwanga lyaffe gye bujja mu maaso awo. Naye bazitunulidde olw'obukadde 10 babawadde, olw'obusente bagenda mu maaso n'obateera ku mabaasa batunde eggwanga lyabwe. Nga we nagambye eggwanga terikolebwa bizimbe, terikolebwa gavumenti, eggwanga likolebwa bantu. Ddi we tulina okugamba nti n'eggwanga kati likaseera kadizibwe mu mikono gy'abantu. Ng'olaba ate parliament egenda mu maaso n'okuyisa amabago agagiprotectinga mu buli kyegenda mu maaso n'okuyisa. W'olaba eno bbiru eyisiddwa tandika okweraliikirira nti munnayuganda bagenda bakujja mu nsonga za Uganda oleme kuddamu zeenyigiramu kubanga buli ky'onooteekanga mu siteepu etteeka lijja kuba likukugira. Mugenda tuuka ekiseera muno nga babafunzizza kubanga kati mujja kuba tebakya ensonga z'ewabweru internal affairs zijja kuba tezikyayingiramu. Wajja kuba tewaliwo issues ziyingira kuva mu internal affairs. Kitegeeza ki? Bagenda kuyisa etteeka ery'okubanga omukulembeze kati alondebwa parliament. Bagamba ababaka bawagira ekyo muyimuke, aba NRM bonna basituke. Eryo libeere nga liyiseewo. Kyengezaako kulaga wawe bakujjambya obufuzi bya Uganda bakukontrolingira kati ku remote. Baagala nga buli kye basalawo kye kigenda mu maaso. Era kyenkana bwe kiringa nga we kibadde. Kuba toyinza ngamba nti n'otaddewo demokrasi otegesa akalulu, akakiiko akakulira ebyokulonda gwakalonze ke kamanyi buli kimu, ate nako wadde okalonze ebimu bye kasazeewo biganye okagambye erondo ono n'ono. Si kipya bulijjo system wetu weekolwa, naye nga batyo kyasanguza mu lujjudde titwagala kukola weetuti.
kakati balaba bafunziziddwa ebintu byebagenda mu maaso n'okukola bigenda mu maaso n'okuba nga binyiza bannayuganda, akaliro bakalozezzaako, baleese ebiteekateeka, bafoominzewo bi issues, batandise okusimbula amayumba g'abantu, bagamenye, bonoonye bizinesi z'abantu, balaba bannayuganda bataawu era bakaamu era bategeka okwekalakaasa. Kati baagala kuyisa kibiiro kino mangu nnyo kiwa protecting, batandike okusiba abaana b'abendi, batandike okusiba bannayuganda. Byebigendererwa tolowooza nti no waliyo ebigendererwa ebisinga awo. Bino byonna by'onoosoma mu bbiiro eno byakuwuddiisa ebigendererwa, ensonga enkulu eri egi emu oba bbiri, zino ze nkuteeredde wano wammanga. Bo kwekugira eri munnayuganda basobole okukucunya n'okubonyaabonya n'okufunza n'okutwala ebibyo mu lukujjukujju ng'etteeka terikuwa ggwe mwaganya kwerwanako. Buli wojjayo ng'ekigere etteeka liba likuba bukubi. Etteeka eddala okuva Kyagulanyi we yayingira diaspora badde balina okumunoonyeza ekimusibirayo, ekimunafuyizaayo. Kati yebbiiru eno. So totakinga bintu bino for granted, don't underestimate. Buli kimu basobola okukikola, buli kimu kye baagala basobola okukikola mu ngeri yaabwe gye baagala. Naye ate kye batasobola kukola kwe kukyusa omutima gwo ne ideology yo, gw'osigala omanyi kyekituufu ekisaanidde okukolebwa. Ekyo baakijja ku bakabaka baffe aba parliament ne ba cabinet ministers, bo baagenda tetukyayinamu nsa. Ne ggwe munnayuganda osigadde nga ggwe olina okwerwanako wekka. Tugenda kuba nga tuyita mu documentary eno eya bbiiro eyafulumiziddwa ebbago erigenda maaso mbu n'okuprotectinga Uganda okuba kati nga yeetwala. Wuliriza, tugenda mbiyisa mu lulimi olufuutefuute. The Protection of Sovereignty Bill 2026, ebbago eriruŋŋamya ku Uganda okwetongola. A significant piece of legislation currently under intense debate in Uganda. Aba bakakwanjulidde nti bbiiru eno yateereddwa dda ku debate y'eggwanga Uganda okubanga egenda mu maaso n'okubeera ng'eyisibwa mu parliament. Wano ne bakuterawo key overviews of the bill, ebyamakulu by'olina otunuulira mu bbiiru eno. Nagambye nga sinnagenda wala nti bbiiru eno yatebbulingiddwa ne State Minister for Internal Affairs General David Muhoozi. Era bakugamba the bill stated intent is to address illegal or undisclosed foreign funding that authorities urged could undermine Uganda's national sovereignty and security. Ndowooza obiwulira. Manyi mugenda ne muddeeyo ne mulowooza gavumenti muyiganye ya bwereere, omusajja yaleeta eddembe, twali tetwebaka, abayeekera baali batutawanya, kati twebaka tulya tunywa tukola tonzeewo emirimu. Uganda ebadde manyikiddwa ng'eggwanga erisinga okutondawo emirimu, era nga n'owoogenda wa Saudi Arabia mmwe abakuba ekyeyo mujja kunjulira, babakyuzinga nnyo olw'ensonga bamanyi muli bakozi, muli creative, mutondawo emirimu. Ne kati obulimu bonna bannayuganda ne batondawo gavumenti ebusaanyizzaawo, eringa ebagamba temuddamu kwekolerera. Kitegeera ekyo. Kati bwe mutaazuukuke ffe mujja tusangayo. Nkugamba ebbiiru eno yaleetebwa ku mmeeza ne minisita akwasaganya ensonga z'ebweru General David Muhoozi, era nga ne intendi ebigendererwa bya bbiiru eno ku addressing oba okwanja ensonga eziri iriga ezitali mu mateeka, era saako ne fundings ezitategeerekese eziyingira mu ggwanga Uganda,
era ab'obuyinza bagamba ziyinza okutyoboola Uganda ng'eggwanga eryetwala likyetwaze saako n'okwandamininga security yaabwe. Era bbiiru eno omulundi gwayo ogwasoose ng'ennaku z'omwezi 15 nzikiriza nkugambe yatuuse ku mmeeza ya paaliyamenti. Era yamaze dda okulifandingibwa eri Committee on Defence and Internal Affairs for further review. Yasindikiddwa dda eri Defence ne Internal Affairs basobole okuddamu nga bagitunulamu olunaku olw'eggulo we yaleeteddwa mu paaliyamenti. Bbiiru eno egenda okuggyako omwaganyo okuddamu okwogera ku gavumenti, okuddamu okwogera ku kibi. Bagamba nti no bane waki muzimbulula amayumba g'abantu, waki mumenya amayumba g'abantu, waki bano mubagobye ku kkubo, waki eryo ligenda kuba nga likutunga omumwa. Era kasita liva mu komiti weeriti ng'omanya munnayuganda omumwago bagutunze. Era y'ensonga kibagambye olina kulwana bwezigingirire gwe munnayuganda oteeke omubaka wo ku nninga okusobola okuba nga tobawa mwaganya kuyisa bbiiru eno. Tegenda koma wano wokka, wabula egenda kuyingira ne mu media houses okusobola okulaba ng'esirisa media platforms ezisinga obutogera ku nsonga zonna zeekuusa ku ggwanga Uganda na ziri mu gavumenti, kubanga efuuse sovereignty country, nti bagenda mu maaso n'okubeera nga baluŋŋamya Uganda okuba nga yeetongola mu buli kimu. Kugambye ti oli ku Yugi Update TV kosinziro banga otuuliriza. Embeera yeeno egenda mu maaso mu ggwanga. Tuli ku bbago eppya eryayisiddwa mu paaliyamenti era nga gavumenti yalitaddemu omusimbi mungi okulaba nga liyisibwa, nga n'ekigendererwa kyabyo mbikunnyonnyodde nti gwe munnayuganda toyina kubeera nga oddawo okwetuulako. Njagala nkutegeeze nti okuwummula si kutuuka. Okuwummula si kutuuka. Obanga obadde omaze owummudde omanyi watuuka dda. Gwewa NRM ke kaseera t-shirt ogyeyambulemu. Embeera ng'egagidde buli munnayuganda oba oli wa kibiina ki oba wa kibiina ki. Era y'ensonga lwaki olaba gavumenti ebadde esengula obuyumba bwammwe tebuuzizo no wa NRM wa NUP wa FDC wa PPF wa Puru waki no, just mwe babakozesa bukozesa okusobola okuyisaawo bye baagala. Tulinze bbiiru eno ng'emaze okuva mu defense committee, bino bye tujja okuba nga tusuubiramu. The bill has sparked significant public and political debate due to its broad definitions and strict penalties. Wano nga bagamba bbiiru eno etaddewo obweraliikirivu era etaddewo n'okwebuuza mu bannabyabufuzi olw'ensonga nti nno penalties eziziteereddwamu ziri strict nnyo. Wano bagamba agents of foreigners. The bill creates the broad legal category for individuals or organizations, including Uganda citizens living abroad whose activities are funded, directed, or influenced by external actor. Nti bbiiru eno egezaako bagamba wano bagezaako gisiiga akazigo, mbegezaako okuwa omwaganya ku bantu ab'ekikanga kino ne ku company organizations nga mwe muli bannayuganda abatuuze ababeera mu abroad ng'emirimu gyabwe gifandingibwa direct, gifandingibwa oba nga gidirectingibwa oba nga ginfluencingibwa na external actors. It proposes a cap on foreign funding of approximately 400 million, about US dollar per year. Any amount exceeding this would require prior written approval from the Minister of
of Minister for Internal Affairs. Nti sente zonna ezirina okufandingibwa mwese kinnoomu nga yembagambye ne company organization tezirina kusukka bukadde 4 eza Uganda oba eza US dollar emitwalo 16 buli mwaka. Sente zonna ezinaasukkaawo nga zisukkulumye olina okuwandiikira Minister wa Internal Affairs asobole okuba nga azimanyaako sente ezo. Economic sabotage. Clause 13 introduces an offence of economic sabotage which could criminalize publishing information deeming to weaken the country's economic system. This carries a penalty of up to 20 years imprisonment. Nti biiru eno eganyiddwamu okubanga etaddemu akawaayiro ku 13 egezaako protectinga economics zaabyo ez'eggwanga. Nti oyo yenna anaasangibwa nga publishings information yonna egenda maaso n'okubanga eweakeninga ng'enafuya economy y'eggwanga Uganda oba mu system y'eggwanga, oyo bajja mutwalanga mutujju era penalty gye muweebwa ya wakusibwa myaka 20. Kyebategeeza kyekiriwa kyekino nti nga olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda maaso waayise mu summit mu European Parliament n'agenda maaso n'okulabisa government bataddewo penalties basanctioninze eggwanga Uganda. Kino nno kiginafuya olw'ensonga nti Kyagulanyi wabadde eri agenze maaso n'okubanga ye ensonga gy'ayimirirako bagende maaso n'okusanctioninga government ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni balemera kuddamu ba funding ze babawa kubanga zikozesebwa mu ngeri nkyamu teziganyulwamu bannayuganda. Kati kino kiba kibakuba era kiba kibaweakeningiza ekonomi yaabwe ebeesereba nga olaapo Kagame badde bamukola. Kati bataddewo etteeka okweprotectinga nti ajja kubaziza musango. Kakitegeeza ki? Netteeka lireeteddwa okubanga litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu eyadduka mu diaspora. Registration requirements. Covered entities would be required to register with the designated government department and disclose all funds sources. Nti olina okuregisteringa ne government esobole okubeera nga ediscoveringa source abakufundinga bavaawa bibani abakuteekamu ssente ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Kakati bwe tuddako ku sayidi eno eya public and political reactions, government states ba proponents bajuinga bagamba law protected national interests and reign with international practices for regulating foreign influence. Mbweteka ligena maaso n'okuprotectinga national interests saako ne international practice ebikolebwa abweru practices activities zonna zonna ezikalingibwa wabweru n'eggwanga era nga ziregulatinga okuleeta influence okuva wabweru w'eggwanga. Opposition and critics. Many Ugandans or many members of parliament and legal experts have slammed the bill as unconstitutional, urging it aimed to stifle freedom of expression, association and the activities of opposition political parties and egos. Kigambibwa bamemba mu parliament ne ba illegal experts bannamateeka biiru eno bagikubye bagiwakanyiza bagamba teri mu mateeka nga bagamba nti negendereddwamu okugyawo eddembe ly'okwogera saako na activities ezikolebwa mu political parties ne political oppositions ligenda maaso n'okuba nga libakuba era nga libanafuya. Economic concern. Financial and tourism sectors experts warn that bill could discourage foreign investment, weaken the shillings and negatively impact families dependent on remittance from abroad. Bagamba nti nno etteeka lino wadde mulifulumizza naye sectors ezimu
ez'abakugu zirabudde gavumenti nti biiru eno ejja kuleetawo discourageness mu foreign investments, mu buyambi mu bamusigansimbi abava ebunaayira, kijja bakuba ekikwe era kiwikeninze nnyo, kinafuye nnyo shillings eya wano mu Uganda. Ate ku ngeri enkyamu nnyo negatively, it will impact families. Kijja kusaanyaawo kukosa nnyo families department ezikolera abroad. So ensonga nga zino nagambye zitasaanidde kubanga tubuusa maaso. Nga wenkugambye biiru yatandise dde okukola ogwayo. Ebyo byonna byolaba ebigenda mu maaso mu Uganda eby'okuzimbula amayumba g'abantu, ekigendererwa kyabwe kyakukuba biiru yaabwe. Kati biiru bagireese esobole protecting ebikolwa nga bino bye bagenda mu maaso n'okukola. Kwegamba gwe nga n'owoova eri n'okaayana tojja kuweebwa mwaganya olw'ensonga nti biiru yayisibwa era baali wero protected, kyolaba boogeza maanyi. So abaka ba parliament temulina kuwa mwaganya biiru eno genda maaso ng'eyita. Nagambye oli ku UG Update Civic osinza oba ng'otuwuliriza, gwe tweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.